program muntu w'abantu ntandise ndi musanyufu kubanga nze wembadde nkula siri muto nnyo naye wembadde nkula nga nina abantu benengera ku TV mu mizannyo egy'enjawulo nga mbegomba bye bakola negomba enfaanana yaabwe nga ne bakadde bange nga babaagala kati olunaku lumu nga ngamba singa Mukama anyamba nensinkana ku bantu bano bantambula ku ssomero ly'omwana wange nga mugwako kati kyenewuunya kye nalabanga ku TV omukwano gwo ogw'enjawulo nga banaye ne mbuntu bwali sijja kwerabira yampa haga eri so tight nakwata abaana bange so tight I was like wow aye nekyanewuunyisa nangamba no Robby nakyo obomanya nkulaba nkwagala ne mugana nange nakwagala dda ate abantu bakutusaba tuka lwaki tetumunoonya omukyalo ono mulabye mu Bannayuganda bingi mumulabye mu mizannyo gye egy'oluzungu egiri klase mumulabye mu Bulango naye nga buli omu yeebuuza omukyala afaanana obulungi bw'ati atakula anyirira akikola atya tuli bbunga ewa mama Sarah Kisawuzi bannange omukama mulungi ekiseera kyonna ebijjirira gwe omukama mulungi zembeera zeewo olaba otuuse waffe olaba nzize nonnyaniriza bulungi n'entuuka eka wow yeah mama you looking good thank you ofaanana bulungi bannange oba okikola otya ekyo kyo kiwanvuko naye nga nsooka kwagala nze kyekindeetera okubeera nti nfaanana bwenti onoŋŋamba nti abalala tebaagala naye just love yourself nga bwe nkuhaginga nange wakiri nhaginga egundi back niŋŋamba nintindiriza gratitude okusiima kyoli okusiima osaamu kagwa bwereere so neneeyagala nnyo nga sinayagala na muntu mulala Manyi Geoffrey Rutaya ne Irene balina akayimba ke bayimba Geoffrey yali awaana mukyala we n'amugamba abawala ab'emyaka emyaka 2 balabika nga be bakadde kugwe kati nange nzize wano nempulira nga neetidde nze nga neetidde weetidde nze ow'ensanvu mugumu ofanana nga bano abawala ab'emyaka 2 mama ofanana bulungi thank you so much but kiri kyekugambye kweyagala newekkiriza kyoli kati era woolabira alina stress era oba omulengera naye ekyo bingi nja kuyitiramu byangu nnyo Sarah Kisawuzi baani abamuzaala abanzaala Mugenzi Washington Ssentongo ebweyogerere ku 6 era bayitangawo nviiramu awe wa Ssentongo ku 6 ku Lwejjinja twali awo ku luguudo myaka miwanvu ddala gyenkaaga eyo naye ne maama Esther Grace Nakibuule mumbejja nze ndinaava wamma n'endabika yeeyogerera twakuzibwa abantu babiri maama nga ye stay home mam ng'abeera waka akolera awo obuntu bwe naye nga bw'atulabirira ye taata yali be ba engineer abaasooka mu Uganda wano abaasomera Nakawa ng'abazungu bagenda n'afuna omukisa n'entaani n'agikolera e Bungereza so okulabako n'akuzza tobeera nga bw'obeera so amaka ge mwakuliramu nga sige gali awo aga bulijjo ge tugamba amanaku gali feya oba high tuyinza galirete nga tutya nze olw'okuba nti nakula nga ndaba abantu bayimirira emmotoka ne zitunula abakuba ne mawulire nga bagikubamu ennyumba yaffe awaka amaka agateredde kale kwegamba simanyi oba creating a high what no but we are blessed we grew up nga abantu bali inspired by ewaffe awakano emwakulira mwaliwo abaana bameka twali bangi kubanga ffe tuli 13 maama yafubutula abaana 13 si naye si bangi batugamba edda bazaaliranga ddala
bannange kyali kyasuka oba omu ye yaleranga munne I don't know naye nga we are happy we are many in the home ate nga tuteekako n'abalala aba extended family bwe tutyo. Maama yakolanga mirimu kimmwe nammwe gye mwamuyambangako awaka okusobola okubeerawo? Twalinanga abakozi bayite bakozi nedda abayambi yafunanga abakyala bakulu bino ababeera abo amala n'aluka omukeeka kwegema ekitegeeza nti twayingirangamu naffe ne twenyigira mu mirimu ndowooza oli yabeeranga kumuwa kampani kugamba ababeera awo abakadde abatudde awo baali si bakadde nze ekigambo obukadde sikikozesa baali bakulu. Lwaki tokikozesa? Kubanga obukadde oba okaddiye obanga tawulo zino ezisiimuula wansi bwekitwaliramu eyo embeera nti ekintu ebikaddiye oluusi wetagana kusuula eri just omuntu aba akuze. That's my aim beeranga okula bukuzi. So maama twamuyambanga ate yatukuliza ddala down to earth ekyo kyo nga tulina ebigere bituula ku ttaka teriyo kwemalika tugenda ne tulima ekirinnya mutambuza bigere twi ne mugenda ne mulima ne mukomawo nga mwetiise endagala biki awo olaba b'osala Jinja Road kavubuka ze osala Jinja Road awo endagala ne zeebikka mu feesi toyagala balabe feesi zigenda okuyitawo ez'endamirago babiki ebiti awo walingawo okwebuzaabuza naye nga nakyo twakikola nga nabyo mwabikola ne nga tekyali kyekyo ne ku ssomero gye nasomera egayaza nga tulima emmere nga tugirya. Watandikira mu junior gayaza junior? Yes. Okuva P1 nze sibeerangako wadde boarding throughout so nembeera namanyiira abantu. I just love people. Oyinaawo kyoyogeddeko ng'otunyonnyola nti oyagala nnyo abantu. Watandikira mu kisulo okuva P1. Batugamba nti ate oluusi abantu bagenda mu kisulo bakyuka ate n'atayagala bantu okusinga bano abaana babeera mu dde nga balaba abantu ab'enjawulo. Nze wali nga ndaba nti omuntu musula naye munaaba naye oba okitegeera. It was strong bonding. Ate nekyatuyambanga ndowooza okubeera nga abaana ali abasinga baavanga mu maka agatawaanyizibwa. So empisa nga zezo kugamba it was easy to relate. Embeera zammwe nga zezimu. Nga zezimu. Yeah. Eyo masomero kati ngaago junior mu biro ebyo oba mu biseera ebyo biki byojjukira bye mwayigangayo ebyalinga ebyenkizo oba ebyenkizo mu bulamu bw'omwana ng'akula? Byalinga empisa enneeyonja kweyonja ddala n'okuva ku kwoza ogolola otya ffe twakubanga n'emisipi nga gya sitaaki nzi tusiba ensipi naye nga tulina okugisitaakinga ne zibeera oba okozeseza muwogo oba sitaaki yennyini nga baatuwa empisa kyekikulu kyali ate nga tebyalimu nti kukuba abaana nga tebatoloka na kutoloka kyokka waliwo olukomera naye kugamba there was that oba kiyite controlling etya n'omanya nti wali wafu. Naye kyeki ekiyinza okuba nga ekizibu ekibireese? Abazadde katwevume ffekka tulemereddwa. Twagadde nnyo oba tutidde nnyo? Tulemereddwa. Rumbina lwaki tulemereddwa? Nze ndaba nti abaana tubalekawo esente ze zisinze abaana era oli yayimba ozaala baki bootoloolere si bwe kiri kati nze nasalawo nenzaala basatu nga benja okusobola era tayimu neetuuka nengamba bajja kukula kati kantuule nabo byenasoma byonna nembiteeka wabbali nolera abaana nembeera nga nina omukyalo obeera ne skills nnyingi nengamba no maama yabeeranga n'ekyalaani kanze nange ntandika ekyalaani nga bwe mbeera nawano nja kukolerawo naye nga abaana ndi nabo. Abazadde abaana tubasuddewo nnyo ne twagala ssente ne twagala okeera okukola. Tukomawo katono kwe kumulamu okusoose tuli n'omukyala Sarah Kisawuzi. Tovaawo programu Muntu w'Abantu.
tufundikidde mubuuza lwaki empisa zikyuseemu kubanga agamba bo we baasomeranga ku junior nga tewali nakikomera nnyo naye nga teri mwana kukola empisa embi oba kutoloka oba kukola ki n'atugamba mbu ye kati era ebimu ku biruubirirwa bye kugenda ng'ayogerako n'abaana naye abadde angambye omusango tugwesalire tusuddewo abaana obadde okyannyonnyola n'enkusirisaamu katono tuwummulemu ku lw'obulango gwe bwe watuuka wakola bold decision ng'otandise okuzaala nti kantuule nsooka endera abaana kyokka ffe omulembe guno bw'ofuna olubuto ng'otandika okunoonya n'akulerera omwana bw'otuuka ng'omaze odduzaala ng'otandika okutraininga akulerera omwana engeri gye bamuwa bboto webale nnyo emyezi 2 anti zibalina ku 6 emyezi 2 ndooza ne wiikisi nga ziizo ng'odda ku mulimu kati ng'omwana omuleka bamulera webale nnyo ensobi bwevuddawo abaana okwonooneka nze ndabira ddala waliwo ekizibu kubanga lwaki nze nfunye benakuza they are fine bonna babadde bulungi okulekako ebyensi eno nga bwe bibeera naye kiŋŋamba baayitawo bulungi ddala baayitawo ekyo kyannyamba naye nga lwaki twesalira omusango kubanga oba nasooka neŋŋamba bankoze ekikyamu naye nze bwe nsalawo ŋŋendera ku ekyo ng'okubangamu nti nasoma bwa secretary ddala era najjanga ndi personal secretary mu agriculture enterprises kale kankuwa ekyokulabirako nti nasoma ne Amelia Kyambadde ondaba nti andibadde nange olieyo yes naye natuuka neŋŋamba nga maze okuzaala nagenda okulaba okudda awaka nga abampa amawulire bagamba omwana bamusanze mu katale kati ati omuwala ye agenze amututte oba atunula ati oba kiki oba agenze mbale nzitomanyi neŋŋamba labuka nasalawo busazi abaana kyekisinga nesalawo kantuule nawaka nsobola okukolerawo and it helped me tujja kwongera okulambulula emboozi eyo mu maaso kati wanegayaza junior biki byosinga okujjukirayo ng'abaana ebyakunyumira nga mu bulamu bwo oddaawo nga nali mu primary nanyumirwa nalinanga abaana abatali si fujjo naye kubanga nange wandiyise nti lyali fujjo naye nali mukyagukyagwe kaganze ndi awo kazanyirizi kale era kyekizibu kyetulina nti kale eyo talenti nandibadde nagiraba osobola okulaba nti omuntu oyo asobola okubeera alina ekitone because one time nga ne wentuuka mu bantu I think I have a lot of energy wenyingira buli omu abeera bwati ate basanyuka kyenasooka okunotisinga saafunayo bulabe nabaana naye oluyingira bwe muti kuga buli omu akuyayanira obeere otuule ku tebo ye bwekito baatuwanga tables naye nga luyingira ndifaneki naye nga sifaayo ekikulu nfunye amaanyi nga ngawulira mangi secondary walagawa nagenda Ndejje gye nali simanyi nakumanya Ndejje nga yo mixed sibalabangako yes Ndejje ngenze ntya ffe twasooka okutuula P7 ne tukwata ne P8 nga bagijjawo kati nze nali P7 of course we are too many so nga nejosabye choice yo tebajja gikuwa ne bakola ki ne babanga naye oyise ne batugabira amasomero amalala ga Church of Uganda so I happened to get Ndejje otuuka Ndejje obulamu nasooka nentya nga mwali abantu abanene twalina abanene as in big bantu kaganga empisa zaabwe ate zo ndala abasinga nga bava nga basajja abanene balina ebirevu baali mu class yaffe mwalimu abavudde ekigezi bangi nnyo for some reason I don't know naye nga ganene galina agalevudde nga bafudde naye taata wange nantuusa ku ssomero nagamba oba kutawanyamu abo oba kiki nga simanyi ne byayogera naye kagamba ndowooza yakira abantu babeerayo abaagala okusumbuwa kawala kange bagulire ebibbo by'amandaazi
oba sumbusa ki bana abatiizinga baali batandika naye nalinayo gwe nasanga ng'ava naye gayaza yabalemesa okunkwatako kyati kirala mutiizinga nze nga nseka busesi nze ndi busesi siniyatwawa abaana bebabeerera n'effujjo eddalu n'abawala olwovubuse bulungi otandika okuvubuka weewulira nti akabina ntandisa okukafuna watezze tubeere twetwo nali kinene nnyo maama ate nga lonze oba neetya nabweti omanyi okugejja ebyekivubuka mikirini kirina ekipiira okimanyi ekibeera awo naye nga tulya kwegamba kyali sibyali bibi nnyo kale naye natya abalenzi. At that time wali otandise okulowooza ki kyoyagala okufuuka mu maaso eno? Sijja kusaafuna budde obwo obulowooza kikya nga nsoma busomi. Kati otuuka okutuula Westford? Watwala ki specifically? Wali nga specialize ntugenda mu arts nali mu arts. Nali mu arts era okubala ng'okukuwunyira ziizi. Ni bwe baba bali bakola nzingulu nkuba bufaananyi bwange. I was so good in art. Kati ko akuyita mu senior. Ate nga ne bannayinza mbakubira. Ngamba okubala. Okubala? Saakituula nakigaana. Olupapula nalubaddiza. Ebyammwe tebyalimu ffe we twatuulira nga waliwo subjects zo bw'oba ozigudde oba ogudde. Nze saatawana nga mmanyi nti eyo nja kufuna mwenda ntawaanira ki. Kati gwe wakwata pepa n'ogiba? I'm not doing this paper. No. Kati omala all level? Yes. Weyongerayo ku A? Nedda saagenda kwekyo. Wa branchingira awo? Na branchingira awo. N'olagawa? Nengenda e Mulago. Ogenze kusoma busawo? Yes. Busawo bwaki specific? Nursing. Registered nursing. Naye nga ngenze ntya. Byalimu obuvuyovuyo naye nesanga nga ntuuse. Kerere nebeeraawo kati abaana babagobye. Batugambanga kati nga mu nursing bagamba sciences olina okuba ng'oziyise ne mathematics ne English. Kati gwe math ate oli wano tewamukola wabaddiza pepa yaabwe. Kati kankubuulire bwe mba njagadde ekintu kuba kati alo nali kuki math eyeetaagisa era namukola. Eyeetaagisa mu busawo namukola. Era nkugamba nkubuulira nti batugobanga buli test anatomy ebizisooka ezo babagobera ddala genda nga bakulabye nti otoosobole. Kakati nze ayingiddemu mulina papers ze mutuuba awo nga bagenda nga bagoba. Kakati bali bakoze sayansi zaabwe biki ebyo ne babagoba. Kati nze baŋŋamba nti genda gwesoma eyampa ekifo nga bazikira kubanga natuuka oba nalina wakubiri oba kubanga olwo ntwalamu ekingasa. Kati sooka oleke mmanyi gwe ki ekyakutaasa obutagoba ku first day? Ndowooza nabitegeera kubanga si byakusanga namubitegeera up to now. Because one thing nga bwe nti biology nali mwagala so I managed to get the anatomy w'omuntu ebiri munda. Bino okubala oba weetaaga naye si kuli okungi bino ebyatusomesanga prairies ez'e Canada. For what really? You get me? So when I got to there nasalawo era nekwata nimbisoma byenjagala bibaneetaaza wali okukakana ng'oyisi webale ng'ofuuse registered nurse. Saatuukayo ate nakyo anti nkunyumiza nzija olw'okuba nti njogera amazima kuba baliyo nabo bamanyi nti natuuka ekiseera nga nzimba ebigere. Emirimu girina hazards ofunamu kino emiziziko. Kale nange okuyimirira kwanfuukira ekirala nenzimba ebigere era nkyogera kubanga naawalala nkyogera nti nalina ekisa ekingi nti abalwadde baatuuka nga bankozesa nnyo baagala nze mba bawa bedpan nawe obimanyi
nti omuntu eyakulabye eggulo wotereka era yabajja obutalaga nnyo obwereerebu. So ekisa ekingi nakyo kyankozesa ne mbeera nga buli kiseera ndi on my toes. Katusooke tuwummulemu program muntu w'abantu. Program muntu w'abantu tuli mu katondo kaffe akokusatu n'omukyala Sarah Ssentongo Kisawuzi. Obubiri bwe twakatambulako tutegedde mukyala yasoma. Yatubuuliddeko awamu awo nti yagenda n'asoma owa secretary era mutendeke abimanyi PA mulamba first class. Kati tuyingidde tutegedde nti ate n'obusawo musawo weewaawo n'obutunzi twakomya tugamba awaka waneeno yayiga ku butunzi naye tannatumalirayo obulamu bwe kati njagala tutandikirawo wetukomekereza. Oŋŋamba obusawo watuuka nfunye ebizibu ebyo n'otamalaako musaadiya mu gino emyaka kibakakatako okuba practical nga muyamba abantu. Kati gyokoma okuyamba abantu gyakulaba n'ekisa gyobakoma okukukozesa otuuka okoowa nga n'abafudde ntulika n'enkaaba bintu byalimu ekisa ekyobusiru nti oli bodde n'omulwadde w'omujjanja okuddayo okuva ku okuwummulamu okudda nga oli afudde nagamba nekikumenya munda kwegamba namira obulwadde bwabwe nga sibatusomesa obeera otya ku mulwadde si kumukambuwalira naye ekintu ekyo tebakitusomesa. So nze nayingiranga obulwadde bw'abalwadde nga tebakibatendeka nti mujjanjaba fine naye muyambeko oba kwendiwalinga okugumira obulumi abamu oba awo waliwo ekyamisinga and I saw it kubanga I really got okulwala nange nalwala physically naye n'omutima buli kiseera ogendayo omenyeka bumenyesi. Awo nenejjayo taata naŋŋamba katugende kati ekiseera ekyo nga bwa secretary bwe buliwo nagamba namalira Nairobi mu bwa secretary nimbukubira ddala. To be honest nze nali njagala bakuba journalist kyampitako mu mutwe Robin kyampitako kuba njagala nnyo okulaba journalist n'okunoonyereza n'okubuuza njagala nnyo ekintu ekirimu abantu era kubanga oba motoka ekoonye bikize nsookawo waliwo akagudde bwenti we nali oba kulira ku luguudo. Kati omale Nairobi obwa secretary nkomyewo nkozi okomyewo nfunye omulimu mulungi nnyo agriculture enterprises nga ffe tutwala amajaani ga Uganda gonna. Omulimu gutambudde bulungi ddala. Akasente otandise okufuna. Okyali waka ewa muzeeyi? Nkyali waka naye nvuddeyo olwo ntandise okwefunirawo embeera ng'omwana omuwala. Obulamu obwo kati otandise obulamu bwo bye baggananga ewaka kati osobola obyekolera nga bw'oyagala. Tuyiseemuka awantu awo waliwo otya? Nja kubakomya kumpi ne awo family bwedda zitandikira. So neŋŋamba kati weebizeemu bino kankole ki lw'omwana awo okuva ku mulimu nentandika kubeera nga nva kolera waka. Kati omwami wamufunira awo n'omwana azzeemu n'okukola decision eyo nti kantuule ewaka ng'omwami ye financial olwo ali stable ogamba bino ebyange ne we bigaana nga sente nga weziri ezimala katonotono naye ngaera omanyi omuntu gw'ojjula gwoweewa nti tezimala naye twakula tetupapira sente. You get it? Nze nakula mwalina okwematiza. Kweganga omatira mangu oba omanya nti nja kuzikola. Kati ye yalina okugenda ate waweeru okusoma PhD nensigala naye oluvannyuma ne mujoining amanya ntandise akalaani sikola kintu nga sikisomye era namaliriza bwe nagenda omwana mulese n'abakadde era nagamba nti
sifiirwa mukisa guno kansoma okutunga namalira mu Grafton Academy nesomera ddala designing yennyini ekola engoye ziri ready made. So now I know kyekimu ku bintu byenjagala era okutafa nga sisomeseza abantu bonna batunga, but how to be neat to ready made garments ezo zetulaba. Ebitali bino betulaba batungirira kuku. But something comes out nga kiri era abamanyi they know me. I need my time, creative juices nga wezi, and I do a perfect dress. Wedding gown, what? Abazirina eziri wange terukutuka. Nabyo wabisoma? Nabisoma. So twakatambulako bwa secretary busawo kutunga. Naye nga tonagenda Bungereza omutima ogumira otyo gamba nti ekyanzija mukola omwana wange ya bangamba ali mu katale ne maid nga kantuule Sara waabwe ndera omwana kati ate ogamba kanzemu muleke omutima gwajja mulekamu kubanga nali nange nga njagala okupreparinga ekinaddako kino nkikole nga naye kuba nalina okuzaala abalala kiraba ne for that short time nengenda nemujoyininga omwana nasigala mikono gye weesigira ddala. Omanyi mama lwaki nkubuuza ekibuuzo ekyo wakati mwene embeera gye tulimu eya okugoba career okunyweza family abakyala abo abawala batuuka ne bafuna okusoomoozebwa abaami bye batera okujja ne decisions ezo tulolere ki omwana nkoye ba maid wano omuwala naye agamba banaye nange bampeerera nsobola okukola ki okukola ate ne ssente tezimala ezo nange neetaaga ssente oluusi ne bireeta obukuubagano oluusi abakyala ate bw'atuula ewaka ate omwami n'atuuka n'alaba ng'ono tamusaana embeera eyo how would you advise mu programu eno ey'omuntu w'abantu? Ekikulu ennyo kukola ky'osobola kikolere ddala nga mu tayimu eyo nga mukyatawaanatawaana kolayo ekinaakuwa emirembe naye ng'ekigobererwa kuba na byanfuna si bibyo ggwe ng'omukazi ezo ze bagamba esente z'ekikazi though I advise women to make money. But not their money. Not their money, but make money. Owulira bulungi nnyo abaami kye batamanyi abasinga nti omukazi bw'aba ne ssente kujjako nga yakuzibwa bubi ate abeera mwangu okufuga omujja emmaka ki kati ssente tezinfuga no but I need money so nina okukola ate siraba waka kyetaagisa sijja kuguza mwami sowaani ebyo nze mmanyi class nze ngimanyi nze bwe njagala okubeera oba nkisobodde oba nguze kikadde it's okay but as long as nti ndi muki so abakazi balina okukola buli mukazi ateeka okuba ne ssente naye ssente ezo nga si zaabwe za kikazi ssente za maka zibeeremu ebyekikazi gwe ate abasajja bagula padsi ekikazi kibamenya naye nga osanga omukazi abakazi era mbakubiriza nti bw'oba ne ssente sikwewanisa kekali nkuzibwa mubeere n'abantu nze binyambye era bwe mmala emirimu gyange olweggulo nga nange ŋŋendako oba mu kilabu oba wa I meet people abadde abo baabeeranga abakyala batambula bakuŋŋaananga gy'omanyira eddagala eriwonya olukusense you get me si byakubeera oli waka you get depressed with no each day keera ku makya mugambye simu weeyagale kubanga n'akuliko ajja kulaba bwe weeyagala akwagale nga bwe weeyagala naye tusooka kwagala bamemba fene twayirabira okweyagala twagala nnyo abalala kikulu kibi nnyo kababeere baana bo sooka weeyagale ojja kubaagalamu waliwo eyaŋŋamba n'okuŋŋamba nti bano abaana betwagala ennyo they are goods in transit enki agenda ng'osigalawo bwoti
mweyagale Robina weeyagale owulire nga weeyagadde kuba n'omulala yenna ajja kwagala bw'atyo. Kale programu eno tugenda gifundikira bwe tutyo tujja kudda n'ekitundu ekyokubiri weeyagale teri agenda kukwagala nga bwe weeyagala bwe weeyagala ojja kumanya engeri gye bamanagingamu ne stress ate era ng'obudde kweyagala omukyala kola ssente beera ne ssente kale nga zirimu ekyo ekikazi ekitonotono naye nga zaawaka nga zibayamba n'abasajja muleke bakazi bammwe bakole empower them tuwumulamu Katonda oba tukusiibulidde wano sande ejja katukomewo n'ekitundu ekyokubiri Omukama Katonda abatukoomere.